Western actors. Yes, okay, tugenda maaso tutandika butandisa atendete era tulina kulikanibwa kunyumiza bunyumiriza ku mulundi guno tukyali kukwanjulira firimu yaffe atendete tosomwa no mulenzi Teu Gracious Amosi bonna bazze mweno gitandika egenda maaso wamu ne mwana mwala Doreen Nancy ng'akoleza nga Brenda tukyali kunyanjula firimu egenda maaso ate tujja kuba ba Juliana sako ne Martin ng'akoleza nga Okem ekyali ntandikwa firimu egenda maaso mpolampola sagala bakunyumirize ate nate tosuba Patience Ethani nga ne kusikuleni kwali nnyo ekyali kunyanjula ya firimu yaffe nate nga bulijjo bwe nabagaawo tuba tulaba ekina-Uganda abawo ekyokuyiga kye tuba tukuleetedde Mathias ng'akwereza ng'okema omuto ekyali ntandikwa egenda maaso mpolampola saagala bakunyumirize firimu yaffe twetandise tosoma na mola Jacinta ate nga netugume tugenda mulako mu firimu yaffe eno tukyakwanjulira bwanjuleze entandikwa firimu egenda maaso ate nga Derrick agenda kuzanyira nga Tata Shani ekyali kunyanjula egenda maaso mpolampola era nga ne Diana ono ajja kubakwereza nga Chantel ekyali ntandikwa firimu egenda maaso tulina kuleka ndi osuubwa Joshua ng'akwereza nga Prince ate nga ne Florence ne kusikuleni kwali nnyo tukyali kunyanjula firimu egenda maaso mwana mwala Evelyn ne tugenda kwatumulako ne kasimayiro kaako ekyali ntandikwa egenda maaso tosubwa Yosefu ng'akwereza nga Alufa wanoona tukyali kwanjula kwa firimu egenda maaso natumanya ng'onono mugenyi Nasaka nga Dr. Anna ku firimu yaffe eno gye tukyakwanjulira obwanjulizi John Baptist nga Okemo omutennyonyonyonyonyo tugenda maaso kakati mbulambalamba tutandikiddewa twatandikira erudda waliwo site gye bageza okuleka ne bamaliriza mugagga era oba olaba bagagga baba n'entunula alambula waawe kiki kye baakakola seminti awera kale soko gye yenna gagga agenda maaso n'okuleka ne alambula bano waawe batuuse be bakozi ekintu kyekyo bosi buli kimu kiringa we wagambye tewaliwo buzibu bwonna seminti twamumaliddemu seminti ye twamutaddemu omugagga eno yandibadde nga projects ze ezimu ku projects zalina ez'amaanyi agenda maaso yeetegereza buli kimu oba kiri mu mbeera mwakyagala bano be bakozi be tukyali kunyanjula firimu yaffe ate nga tugenda maaso nagambye nate nga buli kyeminze nkwereza tuli ku Kenya-Uganda eneyo tugikuleetedde tulabe nga tugibaako kye tuyigamu mpolampola tugenda maaso n'entandikwa firimu ate nate mugagga tumulengera agenda maaso yeetegereza buli kimu ng'era omanyi abagagga baba bakwetegereza kati ogenda okwetegereza ne yeetegerereza no ddala alengedde ekizimbe ekiri ku bigere awo ate ye mugagga wa bizimbe owaye ngowe enkokoto jangu wanji boss kakati ekizimbe ekyo kirabye ekizimbe ekyo mbadde njagala okigambe olabe nga twogera wa bizimbe omugagga alina kyalengedde kubanga naye muntu alengera ekizimbe nno bakizimba bulungi bakikola finishing bulungi nnyo owaye ogyebale engeri gy'otambula omugagga akulabye abadde alina ebigambo byagala akuyitiremu awo sooka ojje mugagga ki bano ebwe mutwe mutanya abantu omusi yasiya abantu nga tayimirira omukyala kati ng'omugagga naye taagala kulaga nti wakuduma nnyo bosi agambye oba onoomulaba agenda wali okay kale webali sooka oddeyo ku nkokoto dda ku nkokoto ddayo ku nkokoto omugagga atambulanga mugagga olina okuzimbamu wadde ennyama tewali ng'era omanye ebyabagagga sente ddiriwo sente ddiriwo baaba kakati n'asooka asembera ajja alabe nyabo wangi oli otya gyendi oli otya oli bulungi mugyebale nkulabye ng'onyirira neŋŋamba omuntu wanyirira basembera waali ne bakola ki ne bayogera amagambo nze saagala magambo go ivaawo naawe kunyirira yonooba nga otambuza bigere lwaki tobadde ne tunyumyamu fembi ekyo ekizimbe ekyo nze nannyini kyo
waliwo enkwana abakazi gye batakyayagala kuwulira yamugoberawo. Ebyo bye muza simanya kizimbe kyange nina TV eka ne remote ebyo byali byadda. Kakati mwana muwala yetafaayo oba oli mugagga ye okusiima kwe kuva wala. Kati aba agenda maaso olunaku olulala tulengerayo emmotoka yajja wuno ali ku bibi atambula ng'omanyi abakyala ali ku lugendo lwe yeeyongerayo emmoroka nejja we yamutukako neeyimirira owaaye nnyabo ng'onyiridde nnyo. Ekyewunyisa buli omu ekigambo kyakozesa kyakunyirira ogyebane ng'otambula bigere mu ssana mbadde njagala nkutwaleko maama yingira emmotoka totambula omukazi omulungi nga gwe okutambula ne Katonda atusaako ekikolimo yingira weyingira ng'amuyingiza indani amemuyingiza ndani ne basimbula emmotoka egaali ne basimbulirawo egaddi ne beeyongerayo tukyali ku nyanjula egenda maaso kyatandika butandise nagambe natengalo kyeminzi nkwereza yiyo zapajero otuuse eba neemwe aleko ndeetako moloka kyekyo n'omuziki gukuba nnyo twali buzibu naye osobola okumpa kanambako buli oyagala otambula n'ompita nemba nga nkutwalako enamba y'essimu gy'oyagala mugagga muto laba omugagga omuto bavuga muvuge omugagga obusimu bw'abagagga bakwata bwe buti abagagga 077 28 19 togaana okwata kale ssebo oyo yamuyise omulaga ebizimbe yamugoberawo bannange konko omusiiza yavuga zapajero mwana mulanga yeeyongerayo ekyo kiwedde ekyatandika butandisi kakati nga tuvuddeko eyo ogenda okweregereza obulungi ennyo omwana omuwala ono mu kutambula kwe we yali agamba waalaga amaka tugalengera gaago maka ga mulembe nnyo tugenda okweregereza omwami agenda maaso nnyinimu ebimu ku bitiibwa ebiraga nti oli waamu nnyinimu aba ne kooti omukyala yono bane mwami ekooti nga tekyagira osusiza akalo mpulira n'emisuwa gyezi bulala osusiza takyajja mu kooti ogenda okula mwana mulaba muyita mami ekyayi yayidde dda byonna otegese taata wagenda ku mulimu tugenda maaso ogambye ki yiwe uno mwana bigambo ki byayogera ebyo bigambo sabigaana mu nnyumba wano sitwagala gundi gwe ebintu ebyo byokolakola bannange omwana tomuyombesa ebintu nga ebyo twagalira ddala wokoma wano yogera olulimi lwa wano ebyo bw'aba agenze mu Buganda nadda nga yogera ng'Abaganda twagala Baganda kutuwamba buwambi bwe bati omwana nalyoka agenda ave wano yaivana ayogera Luganda ajje waffe ayogere ne ku lwaffe ayagala kulwerabira ekyo kye ŋŋamba taata n'atabuka saagala saakumpisa mu maaso eno ennyumba yange oyogereramu Oluganda ogobwa n'okukubwa nja kukuba saagala twala eri omukulu yayomba oyogerera Oluganda mu makaga bannange oba oli mukupa era obeera yonna gy'oli yogerera eyo olulimi lwo owulidde munnange ennimi ezimu ziwamba ez'abalala tugenda maaso kakati nga bw'omanyi eby'embeera y'obudde munnange obudde si bwalwa mwana muwala taata we yamugobya olulimi Oluganda ate mwana muwala we yagenda e Buganda olulimi alwogera n'ebikokyo kakati omwami oli nga tajja tamuleeta mu kifo ekifo kya mulembe okirabye olinamu olwattoma lwa byaffe bagagga siina buzibu buli kimu ndi yafunye eddalingi yakava e Kampala yakomyewo ku kyalo nejjukiro olwakomyewo ku kyalo taata we yanyiize nnyo omwana ono okudda eka
naba nga tayagala kwogera lulimi lwa buzaaliranwa. Naye kati sooka ombulire kati oli siriyasi oba oli bano bakiyita mulujja. Mune mbanyaala n'ombulira amazima, mbanyaala n'ekutwala ewaffe ne bakulaba. Ekinyoola Miki olabe mami. Mbanyaga n'olaba mami, mami n'omulaba munnange. Ngwini alezo kinkiina mu buzibu, sente ddiriwo, sente ziriwo. Kale bannange mukwano. Bana, you can't imagine the way you putting a smile on my lips. Kale weeyongerako okunywa. Amunywesako ng'omugole. Mwana mulenzi akkiriza n'agamba nti agenda kugenda abe nga laba bazadde baani ba mwana muwala Miki. Kankunyweseko darling. Mane biti sigonjaga. Kobenga otunula ng'ensonda y'eryanda baba bajja kwagala goba ne sente. Tugenda maaso. Awulira yeegomba olunaku olwo lunaaba. Naye awulira ayinza kulinda olunaku olulala. Ebintu tulina nja kulaga gwe maali. Akulembeza kimu kya maali. Nange nkulaba ovuga amamotoka ogakyusa bulala ovuga eno n'ovuga eno. Nange nesunga lunaku lumu walimpasa nange ompeeyo emmotoka bambi. Obwo obumotoka nina ekisibeeka bwe busolo bw'ennunda buli wegereyo ebintu weebiri. Kaakati ekyesenne kirabika ni mwana mulenzi ono ye sente alina. Era mwana muwala ne bamusuubiza obulamu obugondo kamala. Tugenda maaso. Omukwano weeguli era n'amusuubiza alina okujja ewaka amulabe, alina okujja eka alaba abazadde. Firimu yaffe yiino naaga ngenda kuzaalira abaana abafaanana Miki ojja kutya. Erinnya lye alyagala. Owulidde weyayingira ekibuga amanya yeeyitaga abazungu. Kale ngende ndabe dadiwo. Ono naye ayagala babe nga bamwanjula ewa taata w'ono. Ayagala Miki, Miki ayagala bamwanjula ew'olulenzi ewaabwe ew'olulenzi luno nga bafuluma ekifo. Kaakati nga tukwata ekkubo tuddako ewaba Miki ewaka. Maka nno magundiivu era woyinza okugamba nti maka g'omwami oyo awo siweemoolerwa. Kaakati tuba tuli awo ng'emmoloka ejja etuuka. Miki kyenyinza okugamba akyusa emmotoka. Emmoloka azikyusa nga ngoye. Munange wano wewe waka weewo. Ogenda okweregereza omulenzi ewaka ayagaddewo. N'asooka azikiza luli baalimu za Prado kati baleeta za Mitsubishi. Oli awo GDI. Gentleman amanyi okugulira ako kokko kakolera omukyala n'amanya nti gwe omufaako. Mwana muwala ng'akwata ekkubo ng'ajja asooka abe ng'ategeeza butereevu bakadde be waliwo ekyenjawulo ekiri mu nju. Kale ogenda otuukamu omwana yajja asaga na Miki ate kiki essanyu ng'olina lingi. Maama oli bulungi. Yoyo maama. Munaye bagamba akabiri kava ku ngozi. Kati maama yagabirako omwana omubiri. Oli kacyayi? Oli kacyayi munange? Kaakati munaye maama mbadde nina ettu lyenze nalyo nga njagala oli ntikkule. Tuuki? Tuli bulungi. Maama yeebuuza tuuki? Tuuki lye baleese ettu. Maama nina ekirabo kyendeese naye njagala okikkirize. Maama naye bambi togaana bambi kankireeta ekirabo ki? Maama nzize n'ekirabo, ekirabo kyendeese. Ndeese olulenzi. Gwe mwana gwe. Watandise ebintu by'okutyamuuka. Omulenzi omuleese. Edda tugende mubuuzeeko. Maama agamba tugende mubuuzeeko. Naye engeri omulenzi ono gyazzeemu si engeri. Kale omuwala bulijjo afa ayagala omulenzi agende wawe maama we amulabeko. Naye enkola entuufu si bweba. Tunulira. Kubanga maama ate yaba nazaala.
kati ono Nazara wa mululu alingiza n'omukoddomi kubanga bannazara tebalaba ku bakoddomi. Maama kasajja nga kampi tugenda bannange omwana wange omwana gwe nywesezza amata yenna gamubukadde n'alyoka musajja oyo bamukuliza ku bukupa ye omuwala gwe yasiimye n'aleeta otuntutwe aleese otuntutwe n'amutuuza wali mugagga bamuleese omugagga maama kyekino ekitereke yogera otutereke nkulamusizza maama olulenzi ssebo lulina empisa mugyebale kale mugamba mutya nti ate tulina buzibu bigenda bitya eno ntya buli kimu kiryoke kakati bamubuuza gyakolera munaye nga wayita ennaku 3 mwana mulenzi bwakolera eyo mu tawuni alina bizinesi ngo ninkukunda kakati taata wuliriza nnyo firimu yiino mwana wange omanyi nkwagala nnyo munnange ye taata mwana wange wulira omubana bange tiine mwana ondukwewuliza mu baana omutima gwange bonna bennina abange siina gwe mpulira ku mutima gwange nga ggwe nkwagala nnyo era kyobola nkwagaliza ekisinga wuliriza nnyo mwana wange tereera ekintu kyembadde njagala okugamba njagala okikkirize kyengenda okugamba nkijja ku mutima nkikutike ng'ekifuluusi omulenzi wo amazima ga Katonda wamumatidde linda nyinyonyole amazima agaliwo ninshemererwa watunga maka marungi wulira ninshemererwa watunga omuntu olukubasa kuteekamu ekitiinisa njagala nnyo obe ng'oleeta omuntu analabika okubanya amaka gaffe agaweesa ekitiibwa nkala ng'olina obusingi owulidde olina obuteeka aho niyinza kuba omutima gwange njagala naye wooli obe ng'oli musanyufu fulandijje ayagala kugambira amazima kati amazima agaliwo omutima mpulira gulina omutima gwekiise omutima gulimu embaliga baawo ewamulabye bulungi amaaso ge aha muheru walenga okunamuleeba wobanga omutunudde bwoti olaba ekituufu ekimulimu ndikwetegereza embeera nze ku ndabika y'omuntu manya embeera zakwese munda namusomera hamino namusomye emimwa ekyokubanza namusomera hamino we namusomedde emimwa namuleeba amiisho amaaso ago go obadde alina engeri gyakazanyisa mu nkompe amiisho yanagambe omanyi omuntu olaba amaaso gano ng'ayogera n'omanya ekigambo kyayogera si kituufu wamulabye amatu obedda gapiiwapiiwa galinga amayiire waga tategerekeka ekiyagamba emimwa kwoleka ngu emimwa gikulagirawo ono byayogera alimba wulira taata eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba gamba yagamba ebitali byo omuntu omulabirawo ng'ayogera emimwa abeera asandabuliza n'omanya ono byayogera si bituufu kyokka n'omwojo mulungi iye taata omwojo wange omulenzi wange nga mulungi avuga emmoroka zonna zayagala sente ayina ayagala kuntwala nawwe leka kwirukira abine zaagala odduke lwa mmotoka tetulina mmotoka ewaka teriiwe emmotoka emmotoka bweziri naye nange njagala mbe n'eyange taata nedda sijja bikkiriza nze nagamba nga oba ofuna omusajja obeera ng'omulaba soka omusitadinga empaka mu byenda mwana wange saagala ogwe mu buzibu olaba amaaso atemereza nga agali ku masannyalaze saagala ogambe ndi sigambye wapi nahari kukolera nedda taata olimba omusajja mulungi omwojo n'agamba omwojo ndukunda omulenzi we bali kunyiga otalinye kwasa ngutinda n'agamba sigaana kwagala musajja gw'oyagala naye ebizibu bwe biri kujjira saagala ogambe nisagamba ebiseera ebisinga ye muzeeyi yeekebejja omuntu n'amuyubuluza n'amussa wali obuwayanga oyo omuvubuka oba omulemeddeko nze ku mutima nkyejjeyo kasita nkugambye oyo bba omufere
yamuganye bawo mufere nomeke kutuma nagamba ngo naza kuzaruka niki abo kuba nindeba ngo baza kunsarabasha katonda watu niwonkwenda dadi nze taata ebintu byongamba sibyagala ate bano abawala abagenda ne babulira mu kibuga bwafuna omusajja yaba awulira nti oyo n'atamanyani ali mu buzibu era omusajja gwe yeesibyeko ayinza omussa awantu awatali wangu kyoleka nkoleke ensi nebasa kufundirira n'agamba mwana wange omuntu ava ku magezi g'abazadde be akyawa okubuulirira ensi emufundirira oyo akyawa okubuulirirwa akyawa okuyiga nikyo wayenda ng'omubiro by'omumiisho noza kwesanga oli omwihula n'agamba ndi byonna ebinaddirira munnange yinza obutaba birungi ene dadi kweli nimbasa taata ye yamugambye nti njagala nnyo omwana owange afune omusajja anaamuwa emirembe oyo omusajja mulabamu obuzibu saagala ogaye nisagamba nakugambira ninkukunda nagambye nkwagala era sikisobola kukkiriza nti obbawo asobola okukwagala n'okusinga nga bwe nkwagala kuba nze nakuzaala kunakugamba ngo ninkunda owulidde mwana wange saagala ogambe nti sagamba kolire n'obimanya ebintu byonna njagala obe ng'obitegeera bulungi va mu muzannyo amakani nyina ng'ogira ki ogatunga tunga oba nakugambira muzeeyi tanjagaliza taata alabika tanjagaliza nkugambire kola abotakwe saagala byonna byegambe bikufiire bwereere terundijo taata ayagala kunjawula na bba wange oli n'omuyaye taata ng'amugambye omusajja muyaye muno buwayanje muno mwowakanira nabesize muno mwowakanira taata yamugambye ebyo byowakanawakana omusajja omuyaye obuwalemu konka nimureba amiiso ago akatunula ng'empaya y'entaama bw'anaakutomera gw'onoomanya genda bw'oba oganye byegambye genda nze n'ewakange kati ate ongoba ewaka ku lw'okuba mbuze nze saagala muntu atalina magezi nze kitaawo ndi mugezi fuluma genda eri eri basiru banno muzeeyi naamugoberawo nanyoko ogenda ebyo genda eyo ne maamawo mwesirwalizeeyo saagala sa mwana waba gwogamba emputu emulinga emputu nze omuvubuka namulabye amaaso alina engeri gyanyenya emimwe alinga akamyu akali omuddo gasiya mwereere saagala gende nanyina genda eri gasiya buloolo muzeeyi yamugoba kiki ekiddirira wetugenda otandikire akatundu akaddako alright tugenda maaso kaaka tugenda okudda eno oluvannyuma tugenda maaso omwana bamutabukidde mwana kyatabukiddwa saakumbula tombuliro gasiyawo oganye emuwogo toyagala mumuwaata kaakati ladies and gentlemen omwana mulenzi ono lengera ne taata waali taata naye wuyajja nekuba erimuze akataliraba bulungi munviire yasuzeeyo yagunywedde jjo ne gugaana omuggwa ku mutwe kati naagwa bwe yagudde engera kano katunulanga ebbwa baana kibe wanzaalira mukazi gwe abasajja bamu agenda n'anenya abakyala n'anenya mukazi we abaana baba yamuzaalira n'atamanya nti omukyala oli batereka mubateresa muterese kyomuteresezza kyakuddiza tugenda maaso kaakati amaka gano mwana mulenzi oli gwe bagamba firimu tunulira egenda maaso kati sebo omwami akomyewo waka mbu teyakusse mwenge ayagala omukyala amuwe kasente sooka ompe ku ssente emmere yeeriwa tewalese ssente ate ojja osaba emmere mpa ku mmere naawe toba wattima oli mukoddo bukoddo tokoddo walira mmere katonda yagamba tamu nkalu gasiya wala gyandi ku mutima mpulira nkuula emmeeme tewafumbye wadde ekyenyinza oku wala janjokya baako kyompandye ku mmere emmere baalidde akatogo ak'okumakyako ne sepiki ne bazikomba wala gyamwokya wala gyamuli bubi ndeka mukazi watwali maziga akaabo bakatonda wampa musajja kyono ne muwogo ne basooka bamuserita mumeketa
teyalese boza mmere akomyewo atagala wuyo ayomba gasiya bulolo wuyo ayomba bebo basajja bamwe ab'ennaku zino ebyo byanangira nti nva mu bbaala gwe waguguze gakulema okwebaza abangulidde oli awo kati abadde azze alaba oba omukyala ettooke lye yatunze amuwaayo kasente asooka addeyo anywe ku kenge egenda mu maaso firimu yaffe era twagala tube nga tumanya luda gye bigwera sinema si y'omwereere genda eri genda gasiya byana byonna biri wano sibitegeera akomyewo ayomba bwe bati abasajja abanywa omwenge bwe bakomawo ewaka ne batabukira abakyala baabwe ne babamalako emirembe ne babeera nga bambi kye bazzaako tebamanye tugenda maaso ne firimu eno tulaba kina Uganda byana byonna biibyo biringa bye wazaalira kasasiro kiri kitunula ng'ettaali byonna tebirinaamu ssuubi ebyana byonna omusoga akoba nti byadankaana egenda maaso kaakati bwe tuva eyo musajja mukulu ng'ayitawo weetegereze nnyo abantu mubalaba ku kkubo okutambula naye mugenda okuba nga mubasanga obulamu bwabwe obwaddala ng'abantu abo bazibu n'agamba nti ennyumba eno njagala oginkuumire bulungi jangu nkuumire ennyumba eno kubanga siriiwo ngenda safaari jankulage kati omugagga gwe twatandika naye omugagga oli nannyini bizimbe aleeta mutaka nga house boy osobola otuulako awo sigana kutuula mu ntebe wonna weeyagala ye mugagga agamba alina business trip gyayolekedde naye taagala kuleka wakaawe nga siwaliiwo akuumawo lengera omwami ono gwe baleese njagala buli kimu kyonna nga bwenkirese bwe mba nkikola ki bwe mba nkisanga saagala obe nze sigaana kulaba tv naye giraba empola togimalaamu langi owulidde buli kimu weetaaye ngenda lekawo amakoloni weeriire tewali buzibu nze buli ankolera abeera bulungi ye mwami ono gwe baagamba nti mugagga era omuwala ali eri amufa kitaawe twalese ng'amugoba ne mu nnyumba amuganze omuntu gwe ŋŋamba nga tawulira sisobola kubeera naye era twalese taata atabuse omuwala ng'amugoba kale musajja mukulu yeewaayo bulungi n'agaani buli kimu agenda kulekani akikola efirimu egenda mu maaso era twagala tube nga tumanya ludda wajja biggwera ne sinema yaffe munange musajja mukulu nga mugagga twamulaba azimba ebizimbe ng'amulekera ebisumuluzo by'ennyumba ewaabwe eyo twalabyeyo kuba kitaawe we yamulabe ng'akomyewo atamidde n'ayuza omwami ono omulimu omutuufu gwakola gwe guliwa yalimbye omwana w'abandi mbu mugagga akyusa amamotoka emmotoka zakyusa omugagga ono ate lwaki kati bamuwadde gwakuuma waka yasanyuka omugagga alina business trip gyayolekedde efirimu yaffe egenda maaso era twagala tube nga tumanya ludda wajja biggwera ne sinema yaffe munnange musajja mukulu ng'alyoka agenda maaso asanyuka bamulekedde amaka yagenda okugalabirira tewali agenda mulemesa olaba essimu zaalina ng'asooka asoolamu awo ng'omugagga teyaweeweeta lubuto ng'aweeweeta otubuto anti abagagga baweeweeta embuto ng'apowa kaakati nno omwana w'abandi wuuno gwe yagamba amwagala nnyo mukazi wattu baamugobye waka era ali wano alina waatudde kaakati batuli awo leero omugagga yagira ku futushubishi kyeŋŋamba ekigere yakuutawo nfuddu omuwala yamuyise n'amugamba waliwo ekiriwo kiki onekyo kataata ngobye waka kiki nasuze omuhanda yasuze mu kkubo yakugobye ate wabagobye ate ekyo kale tali buzibu tokabira bwereere tokaaba dduno nti kulaayi
waka katangobye katene mama badamu gobedde mukadisi ogenda okwetegereza mukazi atunga nnyonnyola nga bamugobye waka mbone mama badde amugobye lwakwagala mulenzi ono kyekireesa obuzibu kubanga taata amugambye omulenzi gw'oliko si mutuufu mwana muwala n'alemerako kati ssebo yamugumya namugaa tofa buli kimu ngenda kimala buli kimu nze nkimala owulidde saagala okaabe maziga go nakusuubiza ogasiimuula nga nasiimuula maziga leka kukaaba ate okaabira kireka kulira tokaaba ogenda okwetegereza mwana muwala babadde tebamwagaliza mulenzi ono kyokka ebbanga lyamaze n'omulenzi mbuzi kati ali ttumbu ate ttumbu eriyanga bulijjo babadde wafuna n'olubuto ate nga neeyongedde okwagala ayina endaaye kati ne jangu tugenda mukuba endaayi munange mwana ng'aweeyongerayo mwana muwala ayina enda kaakati n'ebizibu byeyongedde ku bizibu omwami ono baamulekedde ennyumba ey'okkuuma ewuwe yewa efirimu egenda maaso ng'aleeta kintu kwini jankulaga amaka nina amaka galengedde amaka gagana amaka kakati njagala omanye nti kati oba kugoba munanga akugoba yakuwa amagezi obadde okimanyi nti ennyumba weeri bannange omwojo wange ng'oli kurungi ng'oli mulungi omwojo wiitu izo gyolebe ng'amuyisa naye bannange ensi erimu ebibonyobonyo ozanya n'okuzanya nga baleeta muntu bamuwadde amaka kaakati wagenda okuyitawo emyezi 6 mu nnyumba n'olubuto lwali lutandise okuba emirembe giri wano nkwataako nnyinimu nkwataako bannange omanyi baŋŋambye nina okugendanga mu ddwaliro balina okuba nga bakebera omwana munnange ompadde essanyu kaakati maama baali balowooza musimanyi mbuto oli awo oli wakupanga bupanzi kyokka naye ng'olina omukwano baali tebamanyi nti nina akasente akanaakulabirira kati gwe towulira ng'olina emirembe ennyumba eno baagimuwa gikuuma omukyala ono amusuza mu bedroom eya mukama we era ye omukyala amanyi yatuuka waliwo wobeera ng'omanyi watuuka kumbe watomera ate nga tomanyi nti wabonga waliwo okutomera naye okubonga yabonga mwana muwala tamanyi nti yabonga alina omugagga taata yagamba amaaso ago taata yamutunula mu maaso omulenzi ono n'agaani oyo taabe mulenzi mutuufu omulenzi oyo nga mulaba alimu amakoona kirabika aliwo amavuunya agoggolola mulenzi mwegendereze nnyo ayina laavu ate abaavu baba ne laavu baaba kyekireeta okumatiza anti ku muntu gw'oyagala munnaye mu byalaavu muzanyazannyamu awo mwana mwala emirembe giri ku saidi ye talengera kiremesa kyonna yasalawo laavu yaabe ng'agiwa mwana mulenzi ono era mwana mulenzi n'alabika naye kyerondera taba mubbi yafuna muna Kampala mwana mwala yanywa amata nakkuta yanywa ettaali nakkuta muzeeyi byali ayombera ebyo kavubuka kagenda kuzanyirazanyirako wano nakumalirako obudde bwange bungi kavubuka kadooke kakuzanyireko bali muzanyo ng'abaagala nabazannyamuuko TV esulako esiiba kandi si yasasula amasannyalaze efirimu egenda maaso ndowooza nnyini maka gano yamuloga talidda nnyini maka yamuloga talidda ate aliba anona ki taliba nakyanona ozanya n'okuzanya firimu yaffe egenda maaso ate nga twaga tube nga tumanya ludda gye bigwera ku mulundi guno efirimu egenda maaso twagala kumanya luddawa gye biggwera alabirira ono baaba alinga alabirira kwini n'abakyala baasi emiwunyo giigino aro aba bosi okomya bosi munange kulikayo safari bosi kulikayo amusanze aliko n'akatuye saati azijjemu alabika abadde ku mulima
Mujebale. Ebintu ndabira ddala bwe kimu kiri bulungi. Oyo nani Noha. Oyo muntu wange. Kiki? Kifaalu yange. Kifaalu yo. Okosa bulijjo nga siriwo. Boss just mwera nga obimanyimu. Awo era obuleeta omuntu n'akukuumako. Just adda nkuumako. Era boss. Buli kimu naffe tukikumye bulungi. Omukyala amanyi bafunye omugenyi bano aba bulijjo. Egenda maaso weetegereze. Bosi yamanya omuntu gwe yaleeta okuuma enju ye n'awasa. Bannanga abavubuka b'ennaku zino lwaki temumanya buzito we muyimiridde? Ate ono yali bosi akwata empola. Kati omanye ekyewuunyisa. Ono ate anonye ekyo omukyala abuuza oyo anonye eki? Anti ye musajja ole yamukwana nga yeeraga ow'ebizimbe. Kumbe yenna nnyini maka mwe bali. Omukyala abuuza oyo anonye ekiwaawa. Buvubuka obumanyira nyoka nsanga n'okunsanga ne kamanyira mbuka ngamba ebigambo. Ono nno ye bosi waffe. Owaawa. Yenna nnyini wano. Nene mwami naawe yagala nnyo ebintu y'okutyengula emmeme. Kati era onoonyeza yako ntyengule si kutyengula mukwano giwunye. Munnange giwunye. Kiki ono yenna nnyini wano. Leka n'ebintu byakutandika ebyo kati biki byonzizaamu ebyo. Ono naawe bosi wa. Nze saagala bintu bya muzannyo ebyo nabikoowa. Kati oyinza otokungamba mbu simanyi biki. Lengera firimu yino munnange tonyiga watuufe waffe jjalabayo. Iwe nkusaasidde busaasizi ntera okkuba empi naye bwe mba nakuwa ennyumba yange ogikume n'otandika gyegalabanjizaamu. Njagala okwate buli kyoyita ekikyo oba ng'okwate kuba okuva wano. Yamuga njagala okwate buli kyoyita ekikyo okwate kuba eri okuva wano. Tunuulira. Oho maama nyabo. Efirimu egenda mu maaso. Mukwate ebyammwe muve wano. Kati yagenda olaba ebintu ebitandise ng'ebyokusaaga kumbe bya ddala. Ebintu byatandika ng'ebyomuzannyo kumbe bya ddala. Toyomba ajja kutaama. Gira munnange. Kati okola mulimu ki omutuufu kuba nagwo toguŋŋamba nga buli kaseera nkulaba waka. Omanyi omukazi bannaye kyokka omukazi mbu yali munnakibuga. Kyokka kale wakaana n'okundaga ekyapa ko wagulira ennyumba kumbe baakwazika. Mwe temuyombera wano. Temuyombera wano mufulume. Bosi batusonyiwemu batugira tusula mu garage. Ekyo mugire mufulume n'ekikyala kyekyo ate akiinako obusungu ye yasooka okwagala okibaamu ne kimuvaamu. Yayagala okibaamu ne kimuvaamu. Mugende mufulume mukayanire ebweru emboozi z'abanaku muzitwale ebweru. Sigenda nakusasula. Naye bannaye musajja gw'onkoze eki alina olubuto. Yava ewaabwe ng'amanyi afunye. Ogenda okweregereza embeera etandise okuba ng'ekyuma. Out. Genda. Teri kibi ng'ekyo omusajja ow'amaanyi n'aggambako n'ogaana. N'obuuka n'oyogolooza mbu ayina laavu. Kati awulira awunze n'ewookulaga watuufu tamanyi. Awulira obumusiiwa mu mutwe. Awulira obumutakula. Yakwatirawo akasawo. Nze bannaye simanyi kyakkola. Kyokka bannaye simanyi kyakkola. Okimanyi. Ekyokola tombulira naye gasiyawo. Wagwa genda tomponyereza kamwako. Saamanya ndi oli kikyala kifunyo gasiya bwotyo. Maka gobadde olwanira ge nali nkuleetamu n'ogagaana. Kati omuya yagenda amunnyonnyola. Eno lesoni amulekikyalinga ajja kukkiriza. Mulabe bannange bantu mmwe. Omwami oli emmotoka ze yali avuga zaali zaani. Efirimu yeeno emmotoka omwami oli ze yali avuga zaali zaani.
kuba kati wano babagobyewo taddamu kwereetawo wano kati yamuvuga in fact yamutambuza ogenda okwetegereza wano we watuufa awange batage jangu mukwano ogambye eki yeno estate yange yaddala neba ne musajja goranise kunzanyisa buzanyisa kaali kayiika n'oludda olumu lwali lwayika balukubye laba jamulese bana neba ne musajja gwe kyokandi mukazi ow'ebbeeyi bane nazali bw'abayina essente naye laba gyondeese okimanya amagezi gakooya ebigere bw'obanga amagezi g'olina masiru amagezi bw'oba olina amagezi amasiru gakooya ebigere laba estate gy'amuleese amuleesemu estate waliwo embeera gy'ogwamu ng'olabanga ekirooto n'osaba katonda ozuukuke ate nga ekyaddala as in realism ozanya n'okuzanya yingira amaka gaffe amaka gange gaba gago omwojo afuuse ekizibu olulenzi lufuuse ekizibu maama n'amuyingiza yingira estate ogenda okuyingira mu apartment munda apartment emisumaali egisinga giri kungulu muli laba obuliri oyalawo essanja gwe mufaliso ogutagulwa kati we yatuleka jangu twebakemu tutambudde nnyo waliwo essanja wansi awo n'omukeeka najjukira ebigambo kiteebe yamugamba naawe omusajja oyo namulabya emimwa ne mulaba amaaso weegendereze nnyo omuntu ayogera alondobereza amaaso obedda gazanyanga gazanyira mu nkompe muzeeyi yagalaba naye munanga abawala ennaku zino babagamba ebintu ng'amatu masibe kwegamba ate balina tekiniki gye bayiga bw'aba byoyogera tabyagala gwakuleka n'oyogera ebibyo ye nga yeefula awulira naye nga tawulira kati taata we buli kimu kye yamugamba mwana muwala yakirabanga gwe batayagalira ddala gwe bataagaliza naye taata lwaki tonjagaliza mazima omulenzi oli omwojo nga mulungi omwojo kati omwojo wange ni mwendo munonga omwojo mwagala nnyo nimukunda omwojo wiitu omwojo alina n'emmotoka kati ffe tetulina mmotoka omwojo amuleese mu kayumba k'ettaka waliwo amaka muoba nga tugeesigama na saati njeru kati omwojo gyamuleese obulamu nze nagamba mulimu obulamu obujja nga kibooko efirimu yiino laba omwojo yataddewo essanja ye naawulira apo ye omuntu akola ekintu nga tolina kyamukola oli lubuto mwana muwala yakireba luvannyuma ennaku mu bulamu bwetandise naye nanga agayaye nga gatulimba bane agayaye nga gatulimba agayaye gamulimba yakitunulira nga kirwali kyonna kigudde nga ttimba gasiya simanyi nakumanya amuleese oba mu kayumba kikano eyo wansi mu sakala ozanya n'okuzanya yamuleeta wansi mu sakala akunda mukyezo ebintu si byangu efirimu egenda maaso twaga tube nga tumenya ludda gye bigwera ne firimu yaffe eno munange ne mukama lwaki ombonereza obwenkanidde awo mwana muwala yatunula ng'alaba siwali kyakola ebbanga lyayetooloola munanga akaana kaffe kakuze nina okugenda mbe nga njeeya olubuto lukulidde ddala yasalawo n'aguma nga takyasobola kuddaka naye engeri gy'alaba nti omusajja gw'alina muya laba kati engeri gy'ayambala
bayi mukwano munange weeraba munange swiri yaguma siripa ekyala kati basiba mu bigere kati omulimu ogwaddala omwami gwe yali akola gwa kanaabe omwami ono yali kanaabe kyobulaba yali nga akyusa emmotoka nga bagamba mugagga mwana lwakubona omugagga tagabaamu mmotoka kuvugamu bwe batyo bwe bazivuganga ne bagenda ne batawaanya emitwe gy'abaana ab'obuwala nti balina ssente. Effirimu yaffe egenda mu maaso era twagala tube nga tumanya ludda gye biggwera ne sinema eno ayoza mmotoka tunuulira kyekyo kalayika katukudde kalayika bulungi lwakuba omugagga waako mukodo takkiriza taleka bisumuluzo abagagga abaleka ebisumuluzo emmoloka zaabwe bajja zivuga nnyo kiki ekyaddirira effirimu egenda mu maaso kati waliwo emmotoka gye yateranga okutambulirangamu nenyini yabanga agireese kujooza kati embeera eyo bagiyitamu emyezi 6 embeera gye baalimu kati omanye ekyasinga okwewuunyisa oluvannyuma lw'ebbanga eryo omulenzi baamuze ewaabwe nga mufu kanaabe yafa kanaabe yafwa ekyaddirira nga tulengera miranga jukira alesse mukazi wattu Miki n'olubuto olukulu bannanga ebintu byensi waliwo ebintu ebitandika okujja nga byesombanga ebizibu nogaane Mukama Katonda nze nakola ki Mukama Katonda nze nazza gwaki lwaki embeera entabukira obwenkanidde awo kale nno bannakyalo ab'emikwano n'ab'eŋŋanda batandika okujja nga bakaaba balajana owooluganda yafwa owooluganda yatemba baasi owooluganda yatemba baasi oba yatemba za gurobo yagenda naali omuhanda omukulu akomyewo mukabira ki wala jandabisa bubinyinimu yoyo wala jitamuva ku mimwa kwekiki omwana wo omulenzi wo omwojo yafa leeta tukungubage bano tebalina gakaaba banywa walagi ne basiriza amaziga kanaabe mufu effirimu eno egenda mu maaso era twagala tube nga tumanya ludda gye bigwera ne sinema yaffe nagambye okuva mu Emmy's Productions nga bulijjo it's always about VJ Emmy official Uganda bigwera wa kakati nomunaye mu kaseera kano kennyini nga tugenda okulengera mukazi wattu yatandikirawo okubonaabona owulidde wabeereyo ba single mothers naye nalabika akyali mu single pregnancy tugenda mu maaso alabika akyali mu single pregnancy kati yatandika okweyiza mu mbeera talina gwayinza kaabira kuba kitaawe yamugafuluma olaba yamugaana mulenzi n'amulemerako ate bannange muzadde obwagaananga omulenzi bannawe okwagala kubeerawo naye obufumbo obutaliimu kwagala kw'abazadde obufumbo obwo si bulungi effirimu yaffe egenda mu maaso kaatulabe naludda wa gye biggwera Mukama Katonda embeera gye ndimu ng'entabukidde na Mukama Katonda wawe nakola ensobi ebiseera bisinga abantu ekyo ekintu bakyebuuza nnyo ate nga niwe yakolera ensobi amanyiwo nabbande ku musabo nedda kitaawe yakubuulirira n'ogaana okukwata tewafunamu mu bigambo bye yagamba kwe kwejjusa okwo kw'olina kati owulire owummulira wamu n'embuzi abaali bafumbira kwoti puleti kati wuno anonye nku ne gaasi takyamanyi bwakola ozanya gwe n'okuzanya ensi bw'esalawo okutabuka eba etabuse
mukazi wattu embeera eno bwetu erabika okuba nemutabukira embeera eno bwetu bwe yamutabukira yeebuuza ekyokukola nga tamanyi kyazzaako. Mukama ngenda kuzaala omwana ataliiko kitaawe badde agenda kukola atyazi. Wulira kiwuda bwe kizitowa wulira nga kizitowa. Mukama wangezesa nze nakula sambadde boarding kitaawe yamugamba nga yambalako bulungi takyalina na buli obugoye bwe yayambala nga obupiipa ate olubuto kati akyalugyamu yenna awaze najja yeetika enkuuze byonna abyebuuza. Wuuyo n'obubuzi bwe bali kati obubuzi Mukama onzise Mukama wanteera kibooko omuteera nsi wanyita oli asabula. Eno ensi egunjuza kibooko togizanyisa enseeku we bagamba ni enseeku bw'otegeera ki? Munnange yeegalira Mukama Katonda abe nga amujja mu bulamu bwalimu yasinga namanya. Mukama wonna we nasobya nsonyiwa munnange onsaasire. Nsaasira munnange. Efirimu egenda mu maaso naye nga mukudda ku sayidi ya maama naye maama wa Miki naye tabitegeera. Musajja n'alyoka abba omwana wange obutadda n'omusajja nono naye yakola bubi okugoba omwana wange bannange. Omwana ne wabatagira tabulira naye wandibadde omugumiikiriza. Mukama Katonda wange nsaasira bambi omukyalo ono yali ayagala nnyo omwana we. Bamaama ate bo bamanyi baagala nnyo okuba ne bawagira omwana kyonna kimuleetera essanyu agende n'ekyo. Naye munnange ku mulundi guno kino tekyaleeta ssanyu kyaleeta miranga. Kyaleeta miranga tekyaleeta ssanyu n'akamu miranga gye kyaleeta. Kaatulabe ludda bajja biggwera ne firimu yaffe eno egenda mu maaso twagala kubanga tumanya ludda bajja biggwera. Kaakano no waagenda okuyita akaseera waayitawo akaseera ate omwana talina mwana munne omwana alina mwana munne. Akaana yakeerabiririra sirika guma munnange guma munnange ne maama atanywa buuji amabeere gabula ag'okuyonsa omwana. Yasalawo omwana ono amutuma okemu. Omwana bamutuma okemu. Nga wayita emyaka 4 tuyita mu bufunze tusobole okuleka tumanya wajja biggwera. Kati bakwata ekkubo ne bakomawo oluvannyuma lw'omwana ono ng'amaze okuzaalibwa. Oba omwana yamuzaalira ku mikwano gye munaye ng'akomawo. Ekirungi eno musakala ebiyembe bibaabumeketa ku muwogo. Kale n'otunuulira ekisiraani kino nazaala wa mulumbye. Sebo watta mu mutabani wange mbwogwe mu bintu naye nno sebo banazaala nabo bakusesa bintu kibe yagwamu wano. Mbu yatta omwana we sebo agwe mu bintu mu kadongo mwe yagwa oba kitabani kye kyekyasula omwana w'abandi mu ttaka. Genda ekyo kisiraani bakikunaazeeko. Kaakati n'ono naye yamuga ngenda kukuba nkutte busi. Wetugenda okutandikira ekitundu ekiddako mwena abadde batulaba tubaagala nnyo. Eno yo bwe tobeera bisse